tutunuulidde ebyamujimuna sasa kabula tuli kunamubira jejjawe mbadde nyongera okutematema emirimu emirungi naye mbadde ntuuse ku byamizannyo ekikwewaza tuddemu ati gamba biri ebyetwalimu gyebatusubira Sweden sijja kuddayo kubanga twakomawo ekyo nina okyogerako naye embeera nayo twagiyitamu kakati kaziruno kakati Medi ate Ssaabasajja n'ateekawo redi eno n'ateekawo eno n'ateekawo poliisi ebizibu bikolebwa ebirungi abantu ne bafuna emirimu abantu ne beeyagala kwegamba tunaayogera ki tunaaleka ki naye njagala nnyo okwebaza Medi abantu bonna abadde na mirembe njagala okwebaza abaana ba Buddo Junior ate bayimbye oluyimba kweganga ne lumenya n'emiti ebitontome abaana ba Mengo Senior School wano kwegamba ennyimba ze bayimbye ez'amakulu ameereere kwegamba mawulire abantu bawulirako ebyalufudde ekyo abantu babirabye bino babirabye tebyetaaga nakuddamu njagala kumaliriza nakino ate Ssaabasajja Kabaka nze nalabye essanyu lyesirabanga okumulabako obulabi wali ku kifaananyi abantu ne babugaana essanyu ne bayimirira ne bakuba engalo n'enduulu nga bamulabyeko bulabi yatugaanye okuvvoola n'atugaana obutawa abantu kitiibwa yatuluŋŋamizza era statement ezo ezakola oba enjogera eyo ate yamakulu nnyo agagenze ebuziba nakuttemu ebintu bibiri nti n'aterenyesigamyeta obujina mirembe kyobumu obumu nebintu kyobumu nandi wadde munjagala nemukume empisa n'obumu ebigambo ebyo byadde bigendera tebatukiriza kuba ebirowoozo bigambo bya beene ku mitima naye n'olwekyo ebigambo nabikutte nnyo njanya okwebaza Katikkiro entegeka Charles Peter Mayiga Katikkiro eri entegeka yabadde mawa ndowooza bwe twandigambye abasomera ekittante ekyo ekigambo bakimanyi nti kino kyakoze mawa ngamba basomera kittante kati oli yasomera ku Masaka Seeke awulidde bubi eri ku primary myaka 3 obungivu ayogedde nnyo ebituukiddwako nembaddemu n'okusomooza lumu twatwalika mawulire ona akimanyi Joyce intro kuwandiika then ate wano wa challenge ekindala ekibaddemu ndi mutwe nali mpandiika akatabo ku matikira sikyajjukira gaali ga mwaka ki naye Medi katono nnyo nga siniya tannajja okutikkira okwo waaliwo mu 1993 njagala nnyo tukitereeze kuba nze jjukidde nti nali ŋŋenda kaali zirundu mu 1993 kati naweebwako okuwandiika akatabo ku matikira ne bananyulwa kubanga namawulire ekiwamukabisenti eno mukasa wakabiwewa tiwakabi kiberu naye bwe nali mbuuza kutandikira abaali ku kakiiko akayogeraganyanga ne gavumenti twandikako akatabo akabamakere nga 99 nekatinirozi n'okusoma ngoze Kampala anti Kampala nga mumazeemu ebbanga kwakere nga mvuddeyo naye abantu banayogera nabo waaliwo akakiiko akayogeraganyanga ne gavumenti akaali aka restitution akaliko Professor Nsibambi
akaliko ekitiibwa Nabosa asibugwawo nali njogeraganya nabo nsabde yali chairman ninjogeraganya neyali Katikkiro ekitiibwa Joseph Mwanyi Musemogero njagala okujja ekintu kimu yaŋŋamba nti baba bali e Masaka kuba esooka kubeera administrative officer ate yasoma ne Museveni Tanzania era Museveni yamuyitanga Ise Mwogerere ekyali kyewuunyisa Museveni yamubuuza naawe bino ebyonnono byagala Museveni ng'abisekerera nga Museveni ekifaananyi kyalina mu mutwe nti bano abakadde bwe banaavaawo eby'Obwakabaka nga biwedde ekifaananyi kyalina mu mutwe abantu nga kyebalina ekyo sobi bakijja kuki ebyennono byakikadde babimanyi n'obimanya kati Mwanyamuli yangamba nti Museveni yamubuuza nga mugamba nti nawe nawe bino ebintu byagala ebyekikadde kati kubanga Mwanyamuli okulekawo omulimu gwe yakolanga yali banka nga Ssaabasajja asiibye abeere Katikkiro netujja Museveni yagenda okulanga eby'Obwakabaka bya ddala abantu bajumbidde mutabula okuleera ku matikkira tebula CBS yenyini okubeerawo n'olwala ebitabo wekiwasemwogerera kunyonyola nabaebiti nga Museveni atandise okufuna okutya nti abantu bano bayinza okukomyawo eby'Obwakabaka n'ebya Buganda biri ebyaliwo ebyamafumu nga tuyingira obwetwaze naye ne Museveni ku WBS nga tenagalawo kuseera awo byekayibo nga bitabikkiriza nemubuuza ebya federo n'agamba nti ffe twagala we want to create a nation within a nation mwabagala federo era nambuuza oba mbimanyi nga tamanyi nti mbimanyi kuno yantunulya emyaka gyendimu what is federo nemuga federo kitegeeza gabana buyinza na sente naddamu okya nagamba mutwagala kuteekawo eggwanga eddala mutwaga eddala so kati ekyo kibadde kyakusomooza kinene nze nagamba Buganda bwe tugendera mu bwetwaze ono wabeerangawo ne scholarship nagamba omugenzi amumayanja balimuwadde nga omulangira Kakungulu yagimusabidde ezaweebwanga abaana Abaganda abagezi ogenda ebweru okusoma nakati scholarship weziri neziri zabanga zamuwa musolo nga Buganda erina budget yeetambuza emirimu gya Buganda kati olwaleero Museveni alina scholarship twayisiza budget aweerera abaana 2,208 teri abamanyi negye basomera teri amanyiyo 2,208 yebakolera n'essomero eyo Kanyaleeru primary Muleki Mbulo n'akola n'essomero ddala liri Gomba eyo asasula omwana buli mwana ayingira mu masomero ago ga Museveni amusasulira $70,000 ettaamu n'asasula n'abasomesa aga UPE buli mwana n'amusasulira $1,000 omwaka mulamba bali esasula mmeka $70,000 buli ttaamu Parliament yasiza mmeka ku ekyo Parliament yekiyisirizaako $2.23 Museveni aweerera abantu abo era bw'osoma lipooti ya komiti eya presidential olw'okuba bagiwanika BNRM nga bamwegayirira nti newaali bigaddewo finani tusigala nga abaana bagenda mu UPE ziri combination eziri mu lipooti ya presidential so ekindeeseza ekyo abantu bamanye okwagala kw'Obwakabaka n'Obuganda kubeerawo kwaffe Museveni bo bateeke ekikono ne vivi ku bya Buganda ate bo ne bayisaawo ebyabwe gayina amasomero omusomera abaana nga abaana abo gyobuze ne sekutege ne wabano mwe yasomera Lubongo naye yasomera mwaga musomero ga Museveni agatasasula Leki Mbulo abasomerayo teri amanyi bagendayo batya bwe bavaayo n'ebweru bagenda kati ekikyakusomooza kinene nnyo era abantu singa baali bamanyi okubeerawo kwaffe tewaali waddewo yadde ne muntu ayomba ne munne akola mpisa mbi kubanga okubeerawo kwaffe nze nagamba wano Medi newadde nebweru nemagamba abasiraamu mu semena eyandani abantu Museveni bawala n'asooka musiraamu addako Muganda bw'obigatta tavumbugwiri ngoli Muganda tali musiraamu Museveni abawana
Museveni awala n'abasiraamu awala n'abaganda abo bantu babiri wobigatta genda osoma akatabo ka mukyala wa Museveni Janet Kataha yawandiika akatabo nanga Museveni yayitanga amaanyi naye lyali lisinga omumunyiza lye lyakasimu tayagala bawuyita erinnya lya kisiraamu lyakasimu famire ewala n'abasiraamu mukyala we yagali yali linnya lyamutama n'aliwandikako ne mu katabo so njagadde ebisoomooza saagadde genda ku kino nakino kulazi mwetuwangaalidde nti embeera eyo yalibadde oba wawuliriza speech ya Ssaabasajja yalibadde nga emotivatinga abantu yalibadde nga yesinga okusikiriza abantu okwagala okukolera ewamu bwewangalira mu mbeera ey'abantu nga tebakwagala kubeerawo naye nga tebalina kyakukola olina okulwana ennyo nosigala nga muli wamu ate nemukola ebintu ebinaababeezaawo mwenna kuba abalibo bakola ebyabwe naga Museveni yatuuza abaka palamenti abava mu Ankole kulemeddwa Luzindana n'abayita n'abagamba ebigambo neweesiibiddemu n'abagamba nti mbayise nga mu Abanyankole kubayigiriza byabufuzi nabo nga Abanyankole beeyita ne bayiiya we banaatufuga kakati osanga Omuganda nga tawa Buganda kitiibwa naye ng'alowooza nti ajja kusanga Uganda nga nyangu atawa Buganda kitiibwa kugaye Museveni yayita Ankole MPs n'abasinkana Lwakituula nga bakulemedde Augustine Luzindana n'ababuulira ebigambo byali bingi ebimu nga bikambwe nnyo na Kazola John amubuuza nti ebyo ngambye ng'ekyo gandi kazibwe nga vice president kiri awo kisiikirize bwe nti bwe mba mulaba naga ambayise kubayigiriza byabufuzi ng'olwo bali munda basinkana bo kyawutonde basinkana ng'eri abantu bakuteekerateekera ate nga naawe oli eno ebikwatako tubiwa kitiibwa abantu abo kyekyo bakiddako oba toyagala kubeerawo gwe ng'omuntu abantu abo batawa Buganda kitiibwa baba tebatwagaliza kubeerawo Buganda si kizimbe yefe abantu Buganda si kizimbe kimasenge nedda kyovola abali bamanyi ti kizimbe Bulange amini n'obo tebakiwamba ne bakiyingira wano wetutudde wano waliwo basirikale kituufu ngeno Republican House bo bagiyitanga bo balabanga bizimbe Buganda bizimbe yefe abantu naye Buganda bantu buli wotawa abantu kitiibwa nakuwa kitiibwa okubeerawo kwabwe n'entalo ze bayiseewo okubeerawo nali ne Brigadier Ssebaggala nanyumiza yali omu ku basirikale amini bwe yaduumira baasulawo ku Jinja Road ng'obota abasindize bajje balumba olubiri 6 nanyumiza ebyaliwo byonna Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa nanga n'abagereka bavuddeyo balina mu tawero si byangu byakwogera ku radio n'ebyetaaga okwogera abantu babitegere tuyise wala bw'oba olumba Buganda manya nti gye tuyise n'entalo ze tuyiseemu n'abaamu n'obumalirivu bwe tubeera nabwo tuyise wala Brigadier Ssebaggala mulamu omubuuzanga n'akubuulira ebyali mu bibiri bo tenaaluwamba n'awamba ne wano kati omuntu bw'aba tawa Buganda kitiibwa obala nti tawadde Ssaabasajja Kabaka kitiibwa tawadde Katikkiro no mmwe abantu bw'aba tawadde kitiibwa kuno okubeerawo kwaffe ng'abantu sesi Kabaka sesi Katikkiro ffe ng'Abaganda kinene kyenkugambye Museveni kyekimuyisa Abanyankole abagenzi basomesa byabufuzi okubeerawo kwabwe ng'Abanyankole basale amagezi mweno kampani gye batwalamu eyamu eyitibwa Uganda batuliddeko batya ebintu nga tetubalaba okuyozayoza Omutanda ate n'Obuganda bwonna okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa31 ng'ali ku Namulundu y'abajjajjaabe alamula. Amakulu g'amatikkira gano ekisooka kwe kuzzaawo ennono kubanga amatikkira ga Ssaabasajja kwali kuzzaawo nnono eya Buganda nga Obote ng'amaze okuggyawo Obwakabaka waliwo ennono ezaasigala naye Buganda yasigala kyangaala kubanga Omutanda yali taliimu ne wasigalawo ebintu ebitonotono gamba ng'okwabya ennyimbe ate n'ebika byo byasigalawo kubanga byaliwo ebiri nga tebisobola kuvaawo naye Ssaabasajja kumutikkira ekyo kyazzaawo obukulu bw'ennono kubanga ekitikkiro era entabiro y'obuwangwa bwaffe ng'Abaganda n'olwekyo ensonga nkulu nnyo nnyini ddala ate era ebintu bingi bwe yamala okutikkirwa ebyaddawo ebyo byali binafuye ng'ebika byennyini kubanga mu bikoomu
waliwo obunafu obw'amaanyi nga mulimu n'okulya ensowole, naye Ssaabasajja n'azzaawo olukiiko olw'eddiiro olusobola okutawulula enkayana mu bika. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo kubanga byaleetanga ensonga ezitali nnungi oba oliawo n'eziyinza okubeerawo mu kiseera kino nga mwebuuza lwaki omwana omu yandibadde atta kitaawe lwa byabusika, lwaki yandibadde alowooza nti w'amaanyi okusinga omuntu ayandibadde ng'amusinga. Naye nga amatikkira ga Ssaabasajja makulu nnyo. Ensonga endala ekwata nnyo ku bavubuka kubanga Ssaabasajja bw'atuuzibwa e Naggalabi abaana bangi nakati mu kiseera ekyo abaali tebannaba kuzaalibwa oba baali abazaale naye nga bato baali tebalabanga ku kabaka nga n'ebyobwakabaka tebabimanyi bulungi. Era kibadde kizibu okujjako olwokuba nti benateekawo leediyo wasomesa bbaaga z'obwakabaka ogwo omulimu gwe tukoze gw'amaanyi nnyo era gusaana okusiimibwa era ne kizzaamu ebbugumu obwakabaka. Abavubuka bakoze bulungi nnyo mu mbeera eyo. Ku matikkira gano aga 31 Ssaabasajja mu kwogera kwe enfunda nnyingi atujjukizza nti waliwo abantu abatayagala bwakabaka. Kakati nno abavubuka balina okulabuukirira abantu bano kubanga abantu bano babulabe eri Buganda. Nnyinimu yatutegeeza nti waliwo abaakyawa obwakabaka naye njagala okujjukiza abantu abo nti abaakyawa obwakabaka tebasobola bwakabaka era nga Ssemujju bw'aggambye okutambuza ebigere gwo kita kyamuzannyo nga bantya. Kakati omukwano ogwo bakuzaala nagwo naawe tomanya nagwa gye guva. Omukwano ogwo inbuilt butereevu inborn. N'olwekyo nsonga nkulu nnyo olw'ebyo byonna ebigenda mu maaso ensangi zino. Naye okusinga byonna abantu ba Buganda naddala abaana abato n'abavubuka basaana okumanya nti ku Namulondo ffenna kwe tukuŋŋaanira. Bino byabadde yogerako mu kwogera kwa Katikkiro ne Ssaabasajja obumu eyo ensonga enkulu ey'obumu obwo. Naye n'enkulaakulana y'Obuganda ate n'okulwanira oba okulwanirira obuyinza bwa Ssaabasajja nsonga etukwatako ffenna era nga terina muntu gweyina kukwasa nsonyi bw'oba ng'oli mu Buganda wano nga wewangaalira. N'olwekyo amatikkira gano twetaaga okwefumiintiriza ennyo ku bumu obwo ate tubeere beegendereza ne ku bali abantu Ssaabasajja baatujjukiza baatulabulako abaakyawa obwakabaka tubeere beegendereza ku bo okuva ku myaka gino 31 nga tweyongera mu maaso kubanga bye tuyiseemu tubirabye nakati we tuli tulabawo. Ekirungi nti abantu bonna emitimbagano gino ekimu ku bintu byenasinza okulaba mu matikkira jjo nga tusaba nti tekinologiya abantu abamu bayinza okumanya enkozesa ye n'obutamanya naye ndowooza abantu baategedde nti tekinologiya w'amaanyi nnyo. Wabaddewo abantu abagamba nti kakati Ssaabasajja mu kkanisa taliimu teyabaddemu medi yabaddemu butereevu ng'akozesa tekinologiya era twagala kwebaza Mutanda kubanga Buganda bwonna yabulaze obukulu bwa tekinologiya kubanga yalabise eri Obuganda ng'ayita ku mutimbagano ffenna ne tumulaba tumwegeko amaaso n'obubaka bwe ne tubuwulira. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki kwe kwongera okulwanirira obumu obwo ate n'okulwanirira obuyinza bwa Ssaabataka kubanga kitukakatako ng'abaana ba Buganda. Tuyenza Honorable Ssemujju ensonga tugimaze, Honorable Rum tugimaze, Joyce Baga tuyenza.